Nzigunda era ngaye munda. Natekako enkondo anti wempera enkondo bampita Giant nga nkomeri. Mukwano nagenda okutuuka ku Misiri nga wakulu bannize dda wansi nga ntonya mmoli nga I'm like yo adange kati bambi ono Moses yakulira abazinyi ba Diamond kati alaka yali abagambye dda about kubanga yabalaze dda ku page yange bro natuukawo nga they are welcoming me as nothing. They were so happy to see me. Nasanyuka mutima nekinzizaamu amaanyi. Guess what? Netukola budansi bwaffe nga muvudde mu bulaba ku mitimbagano nga mbuteeseeyo netukola obwabwe ne mbagamba kati nange kambayigirizeeyo akaffe kamu ne mbayigiriza akafiiki ne tukakola. Ne bajja ne babagamba osaawa 3 beetegeeza bagenda ku show. Limi lwawe si buzibu oba oluwulira oba tusobola ogera. Ne ngamba okay you guys, okay I wish you a nice show, blah blah blah, let me go back home. Ritah, I'm not going at the party because I'm not going there. Why? Let's go together. No, you know you guys, me I know our people. Bagenda kutuka n'okuyingira ate saga ebintu byakunda bisa kamendeka. Ngamba bodyguard wange kubira wa boda tunono wa boda nga tumukoli. Kati omukulu Moses, nanga but Ritah, you look good and you are dancing nice. Moses yakubira bazinyi ba Diamond. Yes. Ngamba let's go on stage and do JJ. Okay, can you jump? No, you guys. No. You know, Simba doesn't know anything about it. What if I go on stage? Never stage, never stage. No, Ritah, don't worry. And you're smart. Bangamba smart, bodyguarding asokanyiza ke mabiganga nawe bakugamba tugende ate mpulira weeganyisa biki bomukisa sibugo biveeko chapter closed nokubira bodyguard wange in fact namusindikira na message ku WhatsApp namugambo wae kola ebyo tetugenda fale bakala lawa kanfumba kamere kange ndya biki byonna maneba katulot wange nnugu yange ngambeerawo kaneba kana kale naisa ku mitimbagano awo sawa nga 19 awo ita ku mitimbagano kuba nali maze okuteekayo post kuba we yamala okungamba byangamba sakitwala ina bad way nakireka wadde kyannuma era posti yange inaddamu postinga niteekayo dansi yange nga zina Oluyimbi Diamond nengamba abantu bannange the day is today fena tubeereyo tuwagire Alex Muha tuwagire Diamond Platinum tubeerere nga womanyi nti kale but ekyo nakyo nakikola after kungamba nti togenda kola nengamba it's okay step putting up posting obadde naye mpita ayita ku Instagram ndala page erimukulayivinga n'ebintu byange na boutique nokeberako bayo 3.1 million viewers ngamba okay kabayo awo mamo Luzze official dancer Diamond Platinum kakati otulo twali tundiko n'obuko nesooka nembuukayo mbuli nengamba kati kano kendabye nenterezamu obwana nenzirika nengamba sokola kati kano kendabye yeno ntuufu oba siyebyo nanzirayo nkeberakebera nantuula bakanga kati nkoze ntya wana nkoze ntya nangamba bazinyi be ngamba nkoze ntya nanyimuka evandeka nankola kingangamba natandika okankanirira awo nganga kati wano nkoze ntya ng'omugezigezi ngangamba Ritah, this might be your chance, use it. Oli alayikinze bulayikinze biki bintu byange ngenda ku inbox ye namuga hey bro what's up. Oh hi Ritah, did you come with Simba? Yes I came with Simba. Okulima muno kibi the message I sent yali yakumusaba kuzinayo kona dance challenge because namusindikira message namuga can I come namugamba is it okay to do some dance challenges with you guys waba our time. Oh sure Ritah, it's okay. Where are you? I'm home. You can come at me still. Kwanza wandi me still nakubira bodyguard simulele wa bounce wa boda mbave wakanga nayo mani costume nange no geneta dim wabitungisa kanjite ngaba tugenda ngamba but you know what I wanted to say hi to Simba. Will it be possible? Okay, you wait for him downstairs, I will say hi.
Angambalo nanisaba ku bbaga yange eyo nkuba akambalo n'okuba akambalo nga mwakalaba ku stage ngenda okufulumayo nga bona oh my god look at her I'm like yo I'm the one I'm Ritah dancer I'm the one mukulu seguya yoga mpaka mu convoy mpaka ndeka nawe mu convoy ntula n'amaaso nsala nako benywe naye nga omutima teguli mungandi nti nga ababodegaadi wange bagenda okutufulumya wanakantu batulabise tugenda okuswala tusinapinze obuvidiyo tusinapinze mugamba toteekayo ekintu n'ekimu kuba tugenda kuswala nga batulabe mu konvoyi ya Diamond naye nga tolinye ku stage nga bagamba wishiko nga babanyonyola ki manager okay let's go konvoyi mpaka ku isho tuyingira kigulu nga abazinyi ba Diamond bakulembedde Ritah dance yazzeeko n'obawuliza nye tukumba nga abakungu abamawuli Ritah bonze yo tutuuka eri mu ttenti omukulu tebakkirizayo muntu n'omu naye nze nga ntudde omuzinyi w'eggwanga njuzi nze alina Omuyimbi Diamond Platinum ati nvasese omukulu omutegesi w'ekivulu agenda okuyingirayo mu ndeeya amaaso agakuba kwawe bw'obeera gwe si kyolowooza kikisooka okujjira mu bwongo because waganye omuntu omukola naye oyingidde mu tenti eyo olaba omuzinyi w'eggwanga atudde comfortably naye jjukira tebakkirizayo muntu n'ogu mu ndeeyo mu tenti naye nze gye ndi ntudde mu bitiibyo by'ekika ekyabudde bangamba omuyimbi wagenda ku stage gwasookayo konsi kisoboka anti bagenda kungula anti nyimuka bwe nti Alex Ritah you look good konze yeah my mom did it wenewuba wenkola anti kati emboozi mutero gimaliriza Alex you look good yeah manyimukanga ngambana nga Alex hi bangamba waye kayimba kakubye bandi genda ku stage konze banayetiddeyo nasooka tekwenya ngamba ekindi muto kiriti bawusa agenda kusika ku stage eyo oluswala ngamba abazinyi banga Ritah go now ngenda okulaba omukulu ampitaako bwati munange nange yogayoga nenenya stage era nga I give thanks to